Kyagulanyi mumanyi enaku zino yanetongolako sikyamuwuliza. Nze nkulowooza kwange singa nfuna chance nandyogedde naye nja kwogera singa nfuna nemuwa amagezi. General Saleh ayagala kusisinkana His Excellency Bobi Wine. General Saleh ne Bobi Wine baavadda baali ba mukwano wabula nga bino ebyofuzi Bobi Wine wamala okujja side eno we baayawukanye. Bobi Wine ono bayina enkolagana ey'amaanyi era nja kutegeeza nti n'obumu ku bugagga bwa Bobi Wine General Saleh ono abulinamu omukono olw'ensonga bizinesi nnyingi nnyo ze baakolanga ezimu oba oliawo nga ensi teyazimanya. Bobi Wine ono ku mikolo gyonna egya gavumenti yalinga apafominga era Bobi Wine ono be bamu ku bantu General Saleh ne Muhoozi be basookanga okulowoozaako olw'ensonga baali bamukwano. Embeera bwe yatuuka nga omanya ensi buli omu n'akwatagage olw'olugendo lwe yalina okuba nga akwata. Wano tulina okubeera Bobi Wine credit. Vidiyo eno nsaba ogiweemu ku kadde era nsaba ogimpera ekigalo gwa atannaba subscribinga omungi ogusooka. General Saleh Bobi Wine kugambe tulina omuwa respect ku edition ya Tubonga Nawe mu mwaka gwa 2016 Bobi Wine ono yasalawo kubanga ye adda abbali wabula be bamu ku basooka okutuukira okuvuga ekintu kino. Bobi Wine yali meant okuba nga afuna million 10 wabula yazigaana olw'ekyo kyali alaba nti oba oliawo kyali kikitambula bulungi naddala ku sayidi ye wabula bano we batandika okuba nga bagamba ate nga baali bamukwano. Nkugambye yayimbanga ku mikolo gyabwe bwe yali akyanoonya akasente nga muvubuka oba oliawo byonna bye yakolanga bano baali bakyalibe. Tulina omuwa credit olw'ensonga y'omu ku bantu abandi badde basooka okuba nga balya mu nju y'abano abakulu wabula yagamba kanzire ebbali. Olunaku lwaleero General Saleh kigambibwa amutumidde abantu abawerako bwekya yatandika okuba nga azoganya mu mwaka gwa 2017. Up to now Bobi Wine anoonyezebwa omukulu General Saleh asooka okulaba nga amumiitinga babeko General Saleh mwenna mumumanyi muganda wa Museveni ate nga awo General Saleh oba okimanya bumanya nti ali ku side eri. Bobi Wine ono yeetaaga envera okuwera ekitiibwa olw'ensonga bino nga bigenda mu maaso. Bobi Wine agamba yadde gwe wali mukwano gwange yadde wampanga emirimu tekisoboka akuba nti akaseera bwe kaba katuuse nga waliwo ekyetaaga okuba nga nze nkikulemberamu n'okuba nga ku meeting. Era Bobi Wine ateeberezebwa okuba y'omu ku basajja abali solid naddala General Saleh bwe yali asanzeemu obuzibu okukyusa. Bano bonna abalala yabakyusa Kamiliyoni Mabebe Cool n'abalala bangi nnyo bazaakwatako wabula nga Bobi Wine ono yakyagaanye. naye mu buto bwange nze nali kamanda wa unit baali bagiyita Red Army. So ndaba kati yayambala bukofiira obwa red. So nja kwogera singa nfuna nemuwa amagezi. Ebyo tebikyakola ebya summoning tebikyakola. So ekibuuzo kiri nti General Saleh asobola okusisinkana Bobi Wine oba Bobi Wine asobola okukkiriza okumiitinga omwami ono gwe abambulira awo mu comment section. Ewasembayo wakulu nnyo wabula akkiriza nkujjukize gwagala ogende Canada ku bay ensamusamu aba Spurs Tours and Travel bagamba bajja kutambuza up to Canada. Era asaba Bobi Wine akkirize basisinkane amubuliremu engeri y'obukulembeze gye bulina okukola ky'okutambulamu. Kati kiri eri Bobi Wine okukkiriza oba okugaana. Canada ng'olimu kubanga okola kati General Saleh nakugambye baali banfanfe aba His Excellency Bobi Wine era nga kiteeberezebwa okuba nti bano ababiri bayawukana era ku lw'ensonga z'ebyobufuzi nti General Saleh ali mu gavumenti wabula Bobi Wine yali asazeewo kubanga adda ku luno oludda oba oliawo oluvuganya gavumenti. Era Bobi Wine kigambibwa nti bamaze ebbanga nga bamutumira abantu ab'enjawulo wabula nga ono bonna abadde abaturninga down ngagamba sisobolerako ddala. Era waliwo n'oku meeting yali etegekeddwa mu mwaka gwa 2020 General Saleh okumiitinga Bobi Wine we twali tunatera okuba nga tugenda mu kalulu. Mujjukira akaseera akaali akakanaginaji wali emunyonyo ku Speak Resort. Ebiseera ebyo Speak Resort yasalwako amagye ag'otalabanga era meeting eyo Bobi Wine yasooka okuba nga yagiturninga down. Kigambibwa yali afunye ekinyegenyege wabula nga yasooka okuba nga yes tunagamba bano abasajja sigenda kuba nga amba meeting. Kati oyo Bobi Wine era nga ndowooza yeetaagerera okwera respect ate mu mbeera yonna. Kati kankuwe Vijay Junior azeemu agamba Front Soldier talina kyagenda kuba nga oba oliawo abalekera nga kya mirembe. Please put respect over my name. Bukacheni don't
Don't. Bafubuka. Omanyi mumanyira manyira nnyo. Don't. Please, don't. Please. No. Don't. Mwekuŋŋaanye, mwekolemu omulengo. Yes, mufune obudde mumpite mu free time yammwe. Mwekuŋŋaanye mulengo. Kakiraasi konna. Ne EPAS naye mugambe. Ne EPAS naye mugatte mwekolemu omulengo mumpite. Muteekeko live enseerabe. Nerangira kuba Gavana wa Bank of Uganda kuba ekifo kimaze ebbanga ddene tewali agendako, tewali gwe bateekako, tewali akisaba. Nerangirira era signature gye mugenda okuddamu okulaba ku ssente yange. Obuvumu ng'olina bungi. Si buvumu, responsibility. Temwawula responsibility na buvumu. Kitukakatako okwekwatira ewakyafu. Era wensiriikiridde ne ndaba nga emyezi 2 giyise nga lirina Gavana wa banka, nerangiridde nga Gavana wa banka. Yeah, man. Era buli alina sente nga teguli sayini yange soko nzizi. Kati Katikkiro yagambye nti ebifaananyi by'abakulembeze ab'ebyobufuzi tebikkirizibwa ku mikolo gya nnono. Kituufu, ebifaananyi by'abakulembeze ab'ebyobufuzi tebikkirizibwa ku mikolo gya nnono. Ekyo Katikkiro kyayogedde kituufu. That is true. Woba ogenze okwanjula batwala bifaananyi bya Kabaka. Ekyo kituufu, kwagulya omukolo gwa nnono. It's a cultural function. Investigations in this matter are still